Mu kaweefube w'okwongera omutindo mu buweereza n'ebyamaguzi, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards UNBS kisiimye kampuni 32 omuli Nakumatt, Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL, Huawei n'endala ng'ebawa akabonero ak'omutindo gw'ensi yonna. Mu kino ekitongole ekikola ku mutindo kikolaganidde wamu ne Minisitule y'ebyobusuubuzi, amakolero n'obwegassi gegendereddwamu okuyambako okwongera omutindo ku mitendera egiyitwamu kukola ebyamaguzi okusobola okuvuganya mu butale bw'ebweru. Okusinziira ku Minisita w'ebyobusuubuzi, amakolero n'obwegassi Amelia Kyambadde asuubizza nti gavumenti yakwongera ensimbi mu mbalirira y'ekitongole ekikola ku mutindo saako n'okuzimba ebifo mwe bekeeneenyeza omutindo gw'ebintu eby'enjawulo. Gavumenti egenda kugezaako okulaba ntuyamba okubongerako ssente mu okulaba ntuzimba laabu endala mu tusobola okukeberera ebintu byaffe, naye ate n'okusobola okutendeka abakozi abalala betunasobola okukozesa mu ofiisi zaffe eza UNBS, naye ate tutandika n'okututunuulidde ne border cross border trade kubanga akati okusuubula kati ku border kweyongedde. Kyambadde era agambye nti akabonero kanako omutindo gw'ensi yonna kakuyamba abantu ab'enjawulo okwongera okuyiiya ebintu bye bakola. Kikuyamba okubeera ng'oyiiya n'osobola okuyiiya ebintu ebirala by'osobola okukolera mu kampuni yo innovation. Ssenkulu w'ekitongole ekikola ku mutindo Ben Manyindo ategeezezza nti ekitongole kino tekikyawa layisensi za mutindo gwa byamaguzi gwokka wabula kati bagoberera n'enkola y'emirimu. Systems z'ekitongole oba ze kampuni eyo nazo zitandulira ku mutindo. Bw'oba ogula raw materials, ekintu ekina kitambulira ku mutindo. Bw'oba okozesa abakozi nabo batambulira ku mutindo. Na process okusookera ddala nga raw materials etandise, ebintu obikwatamu otya kulabira ddala nti ofuna kiri final product eri ku mutindo. Kino kituukidde mu budde omutindo gw'ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga gutankanibwa olw'obutawangaala ssaako n'okulwaza abantu ebirwadde binnamutta nga kkookolo. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.